the Education Secretariat, Masaka Diocese, abakulembeze ab'amasomero ag'enjawulo, batata basaserdoti mu biti byammwe, okuli ba chaplains b'amasomero awamu n'abalala nga ba head teachers, bamama banaddiini, abazadde baffe abasobodde okubeera naffe olunaku lwa leero, our beloved students. God is good, and all the time. And by names of Juliet, Kakande, the woman representative of Masaka City in the Parliament of Uganda. I'm also here on behalf of the leader of the opposition, the Right Honorable Matthias Impuga Nsamba, MP, in the Mokongwe division, that division where you are now. Allow me to appreciate the Education Secretariat Masaka Diocese for the effort of today's cause. We shouldn't take it for granted. Much as we know that it's your responsibility, but so many people fail to fulfill what they are supposed to do. So if you've made it to such an extent, we can't take it for granted. We have to appreciate it. Thank you very much. Abakulu b'amasomero namwe tubeebaza. So, Chairperson Board, omulimu guno gukolebwa mu kusomozebwa okuyitirivu. Bwe ntuuse wano nendaba omulimu ogukoleddwa, ndi mukyala musomesa. Somesa nabukolera ddala awamu ne mu masomero gaffe aga Masaka Diocese. We wandaba eyo father, nali nziza okunona ku ssomero eryawukana ennyo ne bye nasoma. Kuba ndi mukazi wa sayansi. Naye nali njagala ekikwatagana n'omulimu gwe nali ntandisa obwangu bw'obuntu. Naye waliwo okusomozebwa kungi, amasomero gaffe gakolera mu buzibu bungi. Abalina emyaka ng'egyange n'ekinsingako, munajjukira bulungi nnyo nti gavumenti yateekanga nnyo essira ku kye twandiiseeko curricular activities. Ekintu ekira kyaliwo nnyo kati. N'olwekyo Masaka Diocese bw'ebanga ye ekyasimbye omulamwa ku nsonga eno, bassebo ne banyabo, tubeebaza nnyo awamu ne ba head teachers n'administration zonna ez'amasomero gaffe. Ebintu bino abantu babirabanga ebyokusaaga. Omuyizi tibamusomesa ekyo kyokka kye balinze ekinajja mu bigezo wali UNEP balese ate mulaba nabo system bagenze bagikola ki bagikyusa. Omulimu ogubaddenga wano mugulabye abazadde, kino kirina bingi bye kiyamba ku mwana. Abaana baffe n'akula ye kennyini ng'alina okwekkiririzaamu. Omwana n'ajja wano n'azina amazina kwegana n'omutunuulira. Abaana beetaaga obuyiiya. Obadde olaba essomero limu abazinyi balyana naye nga mulimu ayakozeeyo akantu akake. Abaana baffe bagenda okufuluma ebweru. In the environment where there is a lot of competition, nga twetaaga okuba nga abaana bayiiya. There should be a lot of innovativeness and creativity mu mwana, naye ebyo byonna byonna tebabisomesa ku luki ku lubaawo. N'olwekyo bannange amasomero ago agakitwala nga kikyasimba okubeera ng'abaana baffe babaleeta mu nsonga eno, twongera okubeebaza. Ate neebaza nnyo private institutions kubanga mulimu amasomero nga tegabadde ga gavumenti ate nga sigaffe nga Masaka Diocese naye nga g'abantu sekinnoma head teachers abo baba we balinza babongere bayimirireko. Ab'amasomero ago private institutions ba directors ng'amasomero ago siga Masaka Diocese naye nga g'abantu sekinnoomu naye nga bo bawulira balina butereevu okwenyigira mu nsonga za Masaka Diocese.
bahedi teachers abo babaayo nsaba bayimirireko n'abakulembeze b'amasomero tubakubireko ku ngalo tubasaba mwongere munywere omulimu si mwangu manyi abantu bakooye naye kino nsaba kigenda abayizi gyemuli eri abayizi nkakasanga gye muli naye n'abali ewala nsaba kino mukiwulirizeeko bannange muli ba mukisa nti muli mu masomero kino mugende nga mukitegedde wano bino bye muzze ne mukola wano byo mubigusizza era ebigenda okuva mutugenda bikola ki kubimanya naye abaana baffe ababa n'ebitone ebyenjawulo bagenda ne beerabira nti ebitone ebyo bigenda okubayamba n'okwongera okusoma obulungi ate bo ne beesiba ku ekyo nti kubanga nyina ekitone mwe muli abaana b'osanga n'akugamba nti olw'okuba nzina nnyo nja kweyisanga bwe njagala ku ssomero nkaluubiriza abaki kati ffe twagala mmwe mugende mube nakyanjawulo obeere n'ekitone kino kwegamba essomero libeere nga likwenyumiririzaamu mu buli mbeera ki yonna. Ekyokubiri muvaano nga mutegedde mu mmeeme zammwe nga mukkiriza nti temusomera bazadde bammwe era temusomera basomesa bammwe. Waliwo omuyizi gw'osanga omuyizi omu yagenda n'agamba bwe tunaava sabjekiti bweti madamu gundi y'anaamanya lwaki ffenna tukoze eki tugudde mwesomere okuva ne leero mukitegere nti mukola ki. You are not at school because of your parents. It's neither your parents nor the teachers will benefit. It's for your own personal benefit. Chamwe muchi ulirenga mumwe munda mumwe nti nkola ki nesomera muve wano nga muli bamalirivu okulaba nga mugenda kufuna okutwala mu maaso okusoma kwammwe nga mukimanyi nti bali bennyini babayambako obuyambi abazadde babayambako obuyambi n'abasomesa babayambako obuyambi okutuukiriza ebifaananyi byammwe ebinene bye mukola ki bye muyina. N'olwekyo tusaba okusoma muleme kutwala ng'ekintu ekyokusaaga okusoma mukitwale ng'ekintu ky'obuvunaanyizibwa ate mwe abali mu masomero mumanye nti mwe mwafuna mukisa okubeera nga gye muli. Bannammwe bali abasigala wakati balina musango gwe bakola ki gwe bazza kati Katonda waba yabawa omukisa ogwo mugukole ki mugweyambise okulaba nga muyina kye mugufunamu muleme kutuuka eyo mudda nga mwejjusa nti singa omukisa Omukama gwe yampa nagukozesa bulungi. Sebo neyanziza nnyo sebo Father Michael Kamledia Education Secretary nkusaba ekintu kino olw'obugazi bwakyo oyongere kumanya nakuyiiya nakutema mpenda tufunye tutya taddewo tutya embeera eyongere okiyimirizaawo. Omukama atuyambe tuleme kuddamu kubuuka mwaka gwonna ekintu engeri gye kiri nga kyakuyamba abaana baffe emyaka gyonna ekigenda okuddako era nga bwe kize kiyamba. Temwebaka tulo nga Education Secretariat tugezeeko kwogera kunoonya embeera ekiyimirizaawo. Rep nja kumutuusaako obubaka bonna nga bwe mubuŋŋambye naye n'abalala gye tuli bangi banaye sibamanyi nti oba mukimanyi nti ababaka ba palamenti abava mu Masaka mu region eno tulina districts 10 tuli 95% tuli baki bakatoliki n'abatali bakatoliki beekulubeesa kubanga bamanyi amaanyi g'ekintu kino. N'olwekyo nsaba mu nsonga gye zeeyongera mu maaso abantu ffenna otulete ku boodi okulaba nga ekintu kino kikola ki kiyimirirawo. Bannange nsaba nkome wano naye tubaaniriza bwe twavanga mu byalo eyo nga tugendako e Kampala twasulanga tetwebasse naffe tumanye eyo gye muvudde mwasule temwebasse nga mujja mu Masaka City. Omukama yabayambye n'abatuusa era tubasabira mutambule bulungi okudda ewaka. Neyanziza nnyo neyanzire. Tweyanziza nnyo Honorable Juliet Nakabuye weebale nnyo nnyabo.